najja musaba akasente namugamba tata mpa sente empya 2,000 tata namugamba nakuwadde dasi ekyokulya obudde buno sina sente inakwata ekisa omwana nakimufumita ku bulago tiyakomye okwo namufumita ne mu lubuto ekyatusa okubanga omuzeeyi kimubalamu amaanyi kibinnyo kibiddala yatusiibudde bulungi yatukoledde ebyokunywa ne tumusaba tugamba agenda waka naye yatufuddeko muganja tamayi bamufumise busona ffe twategedde bamufumise naye nga wano bamufumise oba ataddeeyo abasawo akantu nga kituli kiwanvu kyaka yamukubidde buno yamukubidde wali yabadde yakabwati agabwati ku kkubo ng'ali ne mama Gloria ne Looja n'amugamba mpaayo 2,000 oyo Richard namugamba mpaayo 2,000 namba Richard sina sente nasikayo akantu n'amufumita wano bulago ne mu lubuto n'abagamba yogedde ekigambo kimu bannange banfumise mwana n'amukwata n'amuwalula paka komera manyi gamugwireddemu omwana yamufumisa akaso mu lubuto n'okumusala obulago naye ng'amusaba 2,000 bubiri bweziti zatutte mutuuze munnaffe ng'omwana ye zaayagala amuwe 2,000 era kyamuviiriddeko okufaako. Muzeeyi we yamubeesezaawo ebbanga lyonna mumubeesawo ebbanga lyonna oba bafunamu ku busente simanyi najjaana eno n'amugamba bampeeyo 2,000 muzeeyi n'awakana n'amugamba sirinaamu sente saa zino naye tugende wali eri wansi nfunemu kasente baba bakkirira batuuka wali eri omulezi yasoose n'awagala neno mbu obwambe bwe 6 batuuka wali eri wansi najjayo akambe mukujjayo akambe n'amufumita n'amukubakana akawano n'amwongerako 2 kati mumwongera muzeeyi n'akkirira wansi omulezi n'amalayo kati ffe ne tugenda paka kuwanda mu ddwaliro tuli awo kuwanda mu ddwaliro abasawo twabadde tulinda ekintu kimu nti bannayo omulwadde wamu nti oba kino kikino bazze ne batugamba nti muzeeyi avuddewo. Omukulu muzeeyi wase waaki butakanya muze wanje ng'obutakanya mwavudde ku ki obutakanya bwolina bakutawo wanje twebera bugenderevu balina obuso balina ebintu bye bakola abazadde bye babakweka bwe balaba abasirikale nti bazze okukwata abantu nga babakweka mu mayumba gaabo be bababuulira naye tugamba abantu b'ematugga tweveemu ffenna tukwatize wamu tumalewo abaana bantu naye kino nkyogera nga ŋŋamba oba nze nzirako oba nze nkola ki ndirwedde ne bakasolo era omuvubuka oyo ŋŋenda muyiga. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Yeisa Busobola w'emyaka 45 amajiddwa nga jjajja Yeisa ng'abadde abeera Matugga ku kyalo Kitto ng'omulimu gwe abadde akola gwa kusawula. Ono engeri gye yatiddwamu yabadde yantiisa nnyo ng'abavubuka abadde bakulembeddwamu Richard Asaba bamuteeze ne banne ne bamufumita ebiso nga bagenze okumuwalawala okumutwala mu ddwaliro ng'amaze okufa. Kibinnyo kibiddala
Ettemu lino libaddewo kiro ekikeezezza olwaleero era embeera eyabaddewo ku kyalo buli omu yeebuuzizza oba omugenzi Jjajja Issa abadde abasiibula oba omugenzi yategese akabaga mwe yagulidde buli muntu omwenge ng'abatanywa mwenge n'abagulira sooda nga tekyamumalidde n'aleeta endongo okusanyusa abatuuze era endongo we yawedde ku ssaawa 4 ez'ekiro bwe yatuuse akaseera okudda ewaka. Eno omuvubuka gw'abadde abeera naye ng'ayitibwa Richard Asaba ow'emyaka 18 yamufumisa ekiso mu bulago ne mu lubuto oluvannyuma lw'okumusaba 2,000 kyokka n'agaana okuzimuwa era n'adduka nga wano abatuuze bazze ne bamutwala ku ddwaliro lya Wanda Health Center n'afa nga yakatuusibwa mu ddwaliro lino. Abatuuze nga bakulembeddwamu Thomas Kibirige bagambye nti Richard Agaba eyamusse abadde abeera naye era nga yamulabirira oluvannyuma lw'okugobebwa mu bazadde be bwe yagezaako okukuba maama we bulooka ku mutwe ng'amumye emitwalo 3. Wano Jjajja Issa ye n'asalawo okumusembeza asobole okumubuulirira akyuse empisa. Omugenzi Jjajja Issa awezezza omuwendo gw'abantu 4 abaakattibwa mu bbanga lya myezi 5 e Matugga nga ku bano kuliko eyategerekako erya Isima Ronald Musisi wamu ne Godfrey Kabanja eyattibwa nga 9 omwezi ogwokusatu eyabadde yakasembyeyo nga kati Jjajja Issa awezezza omuwendo gw'abantu 4 abaakattibwa buky'omwaka guno gutandika. Nalubega mu kiki ekyabadde? Ekyabaddewo ekikangabwa musajja waffe yatufuddeko kivinyo kibiddala yatusiibudde bulungi yatugulidde ebyokunywa ne tumusaba tugamba agenda waka naye yatufuddeko muganja tamayi bamufumise so naffe twategedde bamufumise kivinyo kibiddala kati Nandi muganda waabwe omugenzi zabadde ssaawa 5:40 mukulu wange n'ankulira nga mbuuza ani gwe bafumise nemubuuza eggwa naŋŋamba eyo nemugamba simanyi nemugaani agambye naŋŋamba mama mu kyalo ehoima yamukubidde nemugamba kale kansooke noonye naŋŋamba noonya Simbwa oba Kayunga oba Matugga Isi bamukubira mama yenyini nankubira okuva ehoima naŋŋamba Issa ankubidde nti wabuli bafumise naye kale muntu yakozesezza simu ya Issa omwana kabulaza kange akato kamuti kakozesezza simu y'omugenzi nekakubira maama ba yakazaala yenna byabadde mu mutwe nenge nemugamba mama kansooke nkonfaminge nenkuba ku simu y'omugenzi omukyala bamuyita mama Gloria mugawa wali eyakutte essimu nemuga njagala kunyamisa banamise muzeeyi naŋŋamba jjajja bamufumise mu bulago ne mu lubuto nemubuuza mulagawa naŋŋamba ku Wanda then nenkola ki nemuga kale naŋŋamba naye mutuyambe nemuga kale kanzije neva ku kkubo kudduuka nennyamba badde n'akatuuka ewaka nenzigamu nenkubisimu nga mmanyi nti ka distance ako eddakiika ezo baba batuuse ku Wanda nagenza okuddamu okkuba Loni n'akwata essimu kuba Loni naye muzeeyi yamukuza tebamu ku baana be yakuza n'agamba nti afuze eki nannyini essimu afudde nenawe ne tujja mpaka ku Wanda tumusangawo nga abasawo bali mukulako naye nga wano we bamufumise oba ataddeeyo abasawo akantu nga kituli kiwanvu kyaka yamukubidde guno yamukubidde wali yabadde yakabwati agabwati ku kkubo ng'ali ne mama Gloria ne Looja n'amugamba mpaayo 2,000 oyo Richard namugamba mpaayo 2,000 namugamba Richard sirina sente n'asikayo akantu n'amufumita bulago ne mu lubuto n'abagamba yogedde ekigambo kimu bannange banfumise omwana n'amukwata n'amuwalula paka komera manyi we gamugwiriddemu n'agwa ne badduka bayita baneiba ne bayita baboda naye nga bamutya nga womanyi nawe omuntu nga alina musaayi banoonya emmotoka nyeri owa booda omu n'amutikka bagenza omutuusa ku Wanda nga asikale n'amukeberanga muzeeyi mukuŋŋaanya w'abaana ayagala nnyo abaana yabamuyita jjajja w'abaana kati Richard yakuba maama we bulooka maama we n'amugoba ewaka era neiba wammange we yamugoba ewaka muzeeyi n'amusembeza ng'omwana naye nga abantu bamugamba Richard alina empisa enji anywa enjaga naye ng'agamba mwana bamutereeza butereeza bamubuulirira atereere bwatyo kabi kimu yakimu wakulya mwambaza ngambeerawo ng'omwana newaba alwadde
famire nesooka nemukyawa nti watujjako omwana watujjako omwana nga naye era waba akoze ekyo waba agenze era tebamwagala famire kuba alina empisa embi nolala lyatudde wano Uganda yamubako simu kati bwati omuzeeyi n'amusengesa njaga tebikuyamba biveeko namuga muzeeyi ntere ne kati tetumanyi kirowoozo kijja kijje n'agamba kamufumite waliwo yamuwadde sente n'amugamba mufumite oba ye yakijje mu mutima gwe nti kamufumite kambe tetumanyi tetusaba bwenkanya nti singa Richard lwaba afundise mukiina bamanyi Richard tube Matuga kuba abantu be Matuga Richard bamumanyi ne famire ye bagimanyi bulungi kati bisuwa beewo obwenkanya agenda asaavinge. Erinnya eryange nze Kanyike Peter omuwandiisi w'ebyokwerinda ku kitoo Erusuwala. Kyannaku twafiiriddwa omutuuze waffe erinnya lye yakazibwako lya Jjajja Isa. Yafudde mu ngeri ey'ekikangabwa ennyo mu mbeera ey'abaana abakazibwako erinnya ery'Abakasolo. Yamufumise ebiso 2 kyetutegeddeko nti babadde bava naye mu bbaala naye tukubira omulanga eri ababyokwerinda bakama baffe aba waggulu si waffe RDC DPC Kasangati tusaba bakama baffe mukomyewoko ebikwekweto ku bantu abo fenga ababyokwerinda aba wansi ebikozesebwa tetubiina kwenganga abantu abo tusaba mutuwe ku mikono emigumu okulaba nga twongera okulwanyisa abantu abo okubakendeza mu kitundu kyaffe. Okusinziira ku bantu abakattibwa ndowooza kati ono wa 3 omu yakubwa mayinja omulala bo yali mu gurupu yaabwe mwennyini balwanagana ne battingana ono abadde asuzaako musuze gwenzijukira kati omu baali bamuyita Musi Ronald nono eyakattibwa. Mulanga gwe nnina eri abazadde tufeeyo nnyo okulaba nga tubuulirira abaana ate ekyomukisa omubi nti bwe tukola ebikwekweto okulaba nga tujja abaana abo mu bitundu tubatwale mu bifo mwe bateekeddwa okubeera abazadde be babazibira kibanga okuba n'embwa ng'efuuse omusege ne baggayo embwayo musege katugisalira amagezi noga embwa yange ennungi kati tulaba nti emisege ate gitandise okulya bannannyini gyo kati tusaba bannange tufeeyo bw'olaba nga omwana akulemeredde muwe yo mu mateeka oba mu bantu abasobola omukangafu. Amanya nze maneja Yuda atadala linnya libati singogira nga naye nze Judith Enfuma. Okusinziira abaana bano gye bafuuseemu ekirala bangi nnyo tugezezaako okulwanyisa abaana bano naye obulwadde buli ku bazadde kubanga abaana ba mu kitundu ate abazadde tebaagala bakwate ku baana baabwe. Abaana bangi nnyo kuba kati omwana ono engeri gy'abadde nti atambula n'obuso okiwulira obuso ng'abantu bamulaba naye nga tebasobola kutegeeza gakwerinda tebasobola kukola ki bwatyo n'atuuka okufumita Jjajja Isa. Jjajja Isa abadde mukwano gwange era ng'omwana ayambuka gy'ali waliwo ekibinja eky'abaana abo okiwulira naye tusaba abazadde omwana yenna gwe bakwatako tugezaako kugenda mu byokwerinda leka bamukangavule era kino nkyogera buli kasolo yenna ali mu Matuga yesaawa
yesaawa buli kasolo ali Matugga yesaawa balina obuso balina ebintu bye bakola abazadde bye babakweka bwe balaba abasirikale nti bazze okukwata abantu nga babakweka mu mayumba gaabwe be bababuulira naye tugamba abantu b'e Matugga tweveemu ffenna tukwatize wamu tumalewo abaana bamu nekino nkyogera nga ŋŋamba oba nze nzirako oba nze nkola ki ndi redde ne bakasolo era omuvubuka oyo ŋŋenda muyiga paka eyase jjajjayisa usisinene omwana wawe bakopefune obo kebera mu meiro oba omujjukire oliwo waggulu twagenda waliwo Isma ne Musi n'abalala bali ku bisago abantu bangi nnyo abalala bata amagulu makube so abantu bebakasaawa 2-3 badduka buddusi yanze waswa Emmanuel kansala w'abantu b'Erodda mu Matugga njagala kutwala kusaasira kwange eri bannamatuga bonna ne wakati nga nsaasira bannamatuga bonna buno buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu b'ekitundu okuyimukiramu okulabika nga tuvaayo n'ekyokukola lwa nsonga ate kifuuse ekyobuli kaseera lw'abaana baffe abafuuse ate ekizibu mu kitundu abaana kyannaku nti abaana baffe bennyininyini ab'omu kitundu betwezaalira ate bebafuuse ekizibu so njagala kusaba bannamatuga fonna nga tetwagala kuba nga tweyongera okuyiibwa omusaayi n'okufiirwa abantu baffe abalungi ate betweyagaliramu tuyimukiremu ngeyatega ogw'ekyayi tusobole okulabika nga tutaasa embeera eno ng'oba oyina omwana wo ng'okimanyi ekyamazima bamusonzeemu ennwe wadde nga gw'omuzibira mukwate omutwalire ekitundu ate ekitundu kimutwale mu bannamateeka asobole okuteekebwa mu kifo ekituufu gy'anaasobola okuva nga ayina empisa kuba abantu bangi battiddwa bantu kasooka tuli mu bantu 4 juzi omuvuka waffe w'omupiira yafumitibwa ebiso ne tumuziika so ffe bannamatugga tuyimukiremu tusobole okubaako kyetukola okulabika nga tutaasa embeera naye nga ekitabo ekyo ekyamazima embeera yo esusse ow'omulamuzi kuba ne poliisi ekyamazima temala tulina poliisi wali e Matugga naye tebasobola kubeera buli wamu naye ng'ate ffe bannamatugga tumanyi abaana baffe gye basinziira n'ebifo ebituufu mwe batera okubeera ne gye basula so tukwate LCs ez'enjawulo tuziwe amaanyi ne bannamatuga bennyini tugende mu bikwekwe tukwate abavubuka abo tubajje mu bantu tubatwale gye balina okubeera mu makomera ate ekyalo kitebenkere tusaba enyambi otera polisi kusozi ekisusse abaana babeera okuva ssaawa 8 mpaka ssaawa nga 3 banywa enjaga kyalo kifudde bajja tukwatira abaana kiri bulala tusaba gavumenti etuyambe nyambi naye odde ewaka nga n'okugenda otyayo manyaze kitundu bangi ndabako bayinza okubanduza nga batano okusaba gavumenti tuwe obukomi waggulu ku lusozi luno olw'e Matugga. Erinnya Nalowooza Mmire bangi gwe bamanyi nga maama Nasozi kitalo nnyo ekyamutuuze munnaffe okufiira mu kikangabwa bwe kiti okufa nga batukumbudde mu tukumbule naye kyetusaba poliisi etuyambe ku babbi n'abaana basusse mu kkubo lino okuva ku luguudo wali okugenda okutuuka ku malaalo ewa Bunnya abaana bali awo bateegera awo abantu baba n'obuso so nga poliisi efuuse kyesirikidde kati etusaba poliisi etuyambe ku baana abo be bayita bakasolo guruupu naye abaana basusse era be baviiriddeko omu ku mutuuze munnaffe okuva mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala nawuliddeko nti omwana yamufumisa akaso mu lubuto n'okumusala obulago naye ng'amusaba 2,000
2,200 bweziti zatutte mutuuze munnaffe ng'omwana ye zaayagala amuwe 2,000 era kyamuviiriddeko okufaako. Erinnya ogambye? Erinnya Naluwooza Mmire, abangi bamanyi nga Maama Nasozi. Tuye kidongodongo atya batya muzeeyi we yamubeesezaawo ebbanga lyonna mumubeesaawo ebbanga lyonna yageze namugulira ecupa zabadde 7 oba bafunamu ku busente simanyi najjana eno namugamba bampeeyo 10,200 muzeeyi n'awakana namugamba sirinaamu sente saa zino naye tugende wali eri wansi nfune mu kasente baba bakkirira batuuka wali eri omulezi yasoose n'awagala neno mbu obwambe bwe 6 batuuka wali eri wansi najjayo akambe mukujjayo akambe namufumita namukubakana akawano namwongerako 2 kati mumwongera muzeeyi nakirira wansi omulezi namalayo kati fene tugenda paka kuwanda mu ddwaliro tuli akuwanda mu ddwaliro abasawo twabadde tulinda ekintu kimu nti bannayo omulwadde wamwe nti oba kino kikino bazze ne batugamba nti muzeeyi avuddewo taweddemu naye twali tulyawo nga bakubira patro nejjawo maiti bagitwala emulago ffe bennyini tulina okwekolamu omulimu nti gutya abo abalenzirenzi baneeno nti simayi tunywanywamu simayi twakoze tutya tuli bakidongo buno obudde kuba byatuguddeko byabadde bya ssaawa 5 bya kiro zabadde mu 5 zabadde mu 5 awo mulezi natukolako ebintu tugwebityo fenafena buno obudde tetumanyi wawaali tundu nga tebaliimu naate ono ye tabadde nga muntu nti oba kinaye abadde muntu wa mu nnyumba era nga muzeeyi yamutwala nga mwana era nga yamukuziiza nga mutwala nga mwana yamukuziiza yamuliisa yamukola kyera yamugulidde n'omwenge gwe yanwedde yamubeera ku kido yamutambulira waneno ku lusegere naye engeri yamufuusemu simanyi nti oba obusungu bwavuddewo oba bwavuddewo najja sikumusaba 2,200 kati awo simanyi kikyaddiridde era omulenzi buno obudde ye yamazeeyo ye yadduse kati ffe abavubuka nga ffe tulina okwekolamu omulimu omulenzi nti oba kyakoze ki oba kyakoze kitya atlesi tukugjawo bujja erinnya lyo bampita Bwogi Matugga nze kansala Sisazi Deogratias kiikya kino ekitundu kya kito kirwanira wano Matugga Nansana municipality bannange tufiiddwako omutuuze tufunye ekikangabwa ekyamaanyi ennyo omutuuze afudde mu mbeera embi ennyo ng'afumikibwa abaana baffe bitulabidde bulungi abaana abalina empisa embi abaana bafudde ekizibu ku kitundu kyaffe bo nga bali okutulugunya abantu bonna naye nga kivudde okubanga abazadde balemedde okuba nga babira bulungi abaana baabwe n'okuba disciplininga kyannaku omusajja ono tabadde na mutawaana gonna abadde musajja mukakkamu ng'akola emirimu gye mu bukakkamu ng'ayagala abantu bonna ate nga n'abantu bamwagala nga tumumanyi empisa zonna mbi yafunye ekiso najja amusaba akasente n'amugamba taata mpa sente 2,000 taata n'amugamba nakubadde eddasi ekyokulya obudde buno sina sente naye n'akwata ekiso omwana n'akimufumita ku bulago kiyakomye okwo n'amufumita ne mu lubuto ekyatusa okubanga omuzeeyi kimumalamu amaanyi okutuuka okubanga afa yagezezwa kubanga addusibwa mu ddwaliro eryawanda health center wano Matugga naye kyennaku Mukama n'asalawo n'awummula bw'atyo kitalo nnyo kitalo ddala okubanga tufiddwako mutuuze oyo yajjayisa nga basinga tumumanyi abadde muntu omukakkamu atalina mulerembe na muntu yenna ate abadde omutuuze omulungi ayambako okubanga tukulaakulanya ekitundu kyaffe ono okumpi ebiseera ebisinga myaka nga 7 abadde abeera nejjajjayisa era yajjayisa abadde amulabirira era ng'asula wuwe nga buli kimu amutwala nga taata kubanga taata yali yafa nga omwana yasiga ne maama n'asalawo okubanga omwana ono amuleka ne mukwano gwe ono jjajjayisa gwamaze naye ebbanga ddene ng'amutwala nga taata bwekyo bwe kibadde bannange nekyannaku nnyo
kyannaku ddala tukubiriza abazadde okubanga bongera okulabirira abaana mu magunjule nga bakyali bato baleme okubanga bafuuka ekizibu nga bakuze. Omwana ono abadde muzibu wa kukyusa kubanga abadde akulidde nga muzibu wa kukyusa. Abaana tubakuba embooko bwe kyetaagisiza nga bakyali bato. Kyentegeeza kubagonjula si kubatulugunya naye kubagonjula mu ngeri ennungi basobola okubanga bakula mu mpisa ennungi ez'okubanga batya abantu abakulu n'okubawa ebitiibwa. Omwana n'okubanga takyatya bantu bakulu n'okubawa ebitiibwa oba olaba ensonga bakyatuse mu kino n'ekyokubanga omwana ono abadde anywamu ku njaga nakyo oba kyalisa omutawaana alina gupusi zabadde yeegattamu embi ennyo ezamuyigiriza okubanga anywa enjaga mu kaseera ku kisuubiro okubanga yabadde akosezza ebiragalagala ebyamutusiza okubanga akola ekyo. Awo no tukubiriza abazadde omwana mwetegereze mu following groups zaalimu alimu okubanga ayingira groups ezikubanga zimwonoona okutuuka okubanga akosa ebiragalagala emutuusa okubanga akola n'ekitundu ekino kirere kyokujja obulamu bw'omuntu. Jjajja Isa abaana abadde muntu mukakkamu muntu mwetwaze ate ng'asonyiwa mangu n'abaana abalala babadde alabira obuli abadde omutusizaako obulabe si mundi ogusoose naye era azi abasonyiwa ng'omuzadde bwatera okubanga akola awo no tukinenyaako naye tunenya abazadde abatakuziza bulungi baana kuba Jjajja Isa nga ye si abadde azaala abaana bano naye olw'omutima omundi gwabadde nawo ensonga lwaki abadde abalabirira abawa ekyokulya ate n'abalabirira n'obajjanjaba mu ngeri ezitali zimu ng'omuntu omulungi musamali yabadde akola. Awo no tusaba gavumenti niyo banga esobola abaana bano batalina mirimu oba oliawo kikyamutusiza ku ekyo tulabe nga bafuna emirimu abatasoma tulabe nga basoma tugezaako emirundi mingi nga ze kansala okulaba nga abaana bano bakumaakuma bagende bayiga emirimu egy'emikono mu masomero ag'enjawulo ge tulina mu Nansana naye kyennaku kiri kimu abazadde tebakubiriza bulungi okubanga abaana bano bavaayo bagende basome aye n'abaana bennyini bafuna omutima obutayagala genda kusoma kubanga oba oliawo tebafunye bazadde okubanga bawakubiriza okubanga bayigatta mu kusoma basobola okubanga balumalawo ekizibu ekyokubanga tebalina mirimu. Jjajja Isa ani amannya g'amalala? Jjajja Isa amannya amatuufu nyinza okugamba sigamanyi naye nga abasinga bati mu bino Jjajja Isa akoledde kuno okumala ebbanga ddene. Omukulu muzeeyi wa Ssewaaki Butakkaanya muze wanje ng'obutakkaanya mwavudde ku ki? Obutakkaanya bw'olina bakutawo. Wanje twebaza bugenderevu olina emyaka emeka? 18. Gwani erinnya ly'eddala? Ani? Richard Asaba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.